Minister, Honorable Medad Lubega Segona, Akali Amagwa, Engwanguli, Omusajja Temutya. But as he comes in a very special way, allow me to recognize in our midst a very powerful delegation that came from Tanzania, and they are represented by Martha Mugaya, a civil society leader who traveled all the way from Tanzania. You are welcome. Karibuni. Nga Honorable Segona Bwaja, njagala okwebaza abakulembeze ku district, bamayors abali wano, basentebe ba LCs, mwenna mwebale. Buli ali wano olwaleero, oli wa nsonga, oli wa mulamwa. Sibo, yimirirako wano gwoche nabo ogulire. Saasirira omuntu nga nze, ng'osituka okwogera, Omukristo ono n'akwogerako bw'atyo, ng'abantu abamanyi okwogera obulungi bwe batyo bamaze okwogera. Kale oba onooyogera ki? Mukadde waffe Monsinya atukulembedde mu mmisa ekitiibwa, na bonna abakuyambyeko, Katikkiro wa Buganda n'abakungu bonna abakuwerekeddeko, omujaguza era Muganda wange w'ekitiibwa Mathias Nsamba Mpuuga, era n'amakaago yaffe Ttaka Nsamba, era n'abakulu ab'obusolya bonna abali wano. Baganda bange ne bannyinaze, ababaka ba Paalamenti ya Uganda, na mwenna abayambako mu kukulembera ensi eno ku mitendera egy'enjawulo, tusanyuse nnyo. Omulimu gw'okwaniriza buli mugenyi omukulu tebaguwadde nze, naye bampadde ogw'okwaniriza baganda bange era ne bannyinaze, ababaka ba Paalamenti abali wano abamaze okutuuka. Abatannatuuka bajja kutwegatta gye bunajja, naye munzikirize nkole omulimu ogw'ekitiibwa okwanjula n'okwaniriza ba Commissioners of Parliament abali wano, era nga babaka Honorable Esther Afoyo-Cham, Commissioner of Parliament, eri omubaka omukyalo wa District y'e Zombo. Kanyanirize omubaka omukyala owa District y'e Rukiga, era Commissioner of Parliament Honorable Prosi Mbabazi akampulira. Kanyanirize Commissioner of Parliament Honorable Solomon Sirwanyi, omubaka wa Parliament ow'Ebukoli, ate era nga yakulira akabondo k'ababaka abakristaayo nga nze. Nyaniriza omubaka Honorable Mpindi Bumaali, akiikirira abantu abaliko obulemu. Nyaniriza omubaka Honorable Mike Kakembo Mbwatekamwa, omubaka wa Municipality y'Entebbe. Nyaniriza muto wange omubaka Honorable Lumu Richard, akiikirira Mityana South. Nyaniriza omubaka the Honorable Joyce Bagala Ntwatwa, omubaka omukyalo wa District y'e Mityana. Kanyanirize abammwe Omugalatia Honorable Dr. Abed Bwanika, omubaka w'e Kabonera. Kanyanirize omubaka the Honorable Juliet Kakande Nakabuye, omubaka omukyalo w'ekibuga eky'e Masaka. Kanyanirize omubaka wa Nyendo Mukungwe Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa. Kanyanirize muganda wa omubaka Alhaji Asman Basalirwa, omubaka naye ow'Ebugiri Municipality. Nze kennyini nze nkiikirira essaza lya Kabaka ery'e Busiro East,
naye abantu abasinga balowooza nze bbaka w'ebusiro ate babeera tebalimba. Njagala okwaniriza bannaffe abaweerezaako mu Parliament, omubaka the Honourable John Kendall Chams the man eyawummula mu Lubaga South, ne Honourable Moses Kasbante class teacher, class monitor, naye ndowooza kati ayinza okuba promoted okubeera class teacher kuba emyaka mingi eyakiikiriranga Lubaga North. Njagala okubeebaza mwenna abasobodde okujja. Njagala okwaniriza the Honourable Mike Mabikke Seninde, muzzukulu wa Wakiwuugulu, naye yakiikiriranga Makindye. Mpeereddwa obuvunaanyizibwa okubaako ebigambo byenjogera ku mukolo guno ogw'ekitiibwa muganda wange era mukwano gwange ennyo nnyini Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, nga yeebaza Katonda olw'ebyo Katonda byamuyisizaamu ne byamusobozesezza okukola. Lunaku lwa kitiibwa ndowooza kubeera kuzza muzigo mu mpisa y'Abaganda. Waliwo mutabani wange Honourable Edmund Ariko okuva e Soroti. You're most welcome. Ayalema Noi Noi. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, tetuzze wano kumwebalizaako olw'okubanga yeddira Ngabi, kubanga mutabani wa Vincent Nsamba. Tetuzze kwebaza kubanga muzzukulu wa Kisekwa oba nti muzzukulu wa Muyise, nti ava ewa Kalanda Eddimu, nti oba ava Buwanda. Tuzze kumwebalizaako kubanga bataka tulina ensonga. Ensonga yaffe etegeerekeka. Katonda n'akusitula n'akujja e Nakawanga n'akuyisa mu ebyo byonna, n'akufuula omuntu ow'enkizo era ow'ettutumu mu ggwanga, mu mulembe ogufaanana bwe guti, n'osobola okuseeyeeya n'okulembera banno ku mulembe ogulimu okuwamba, ogulimu okunyaga, ogulimu effutwa, effubitizi, n'ovaayo mu kitiibwa. Omuyimbi Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti Mukama natandika bulungi, nyamba malirize bulungi. Natandika naawe, nyamba malirize naawe. Ebisoomooza bibaddewo era bibadde bingi ddala mu bulamu bw'Oweekitiibwa Mpuuga. Nga tuli balenzi bato, twakyalira omusajja omu omukulu n'amubuuza nti kozi gwe kitawe wasomera wa? Twavaayo takizzeemu. N'amugamba Mukama wange, singa gwe wasomera gye nasomera wandibadde Luka yangoyo Kyagonja. Ne tuseka nnyo, naye nga nkuze nayongera okwefumiitiriza ku makulu g'ekigambo ekyo. Bayibuli etuyigiriza nti Mukama si nze naye ggwe. Abadde Katonda we, n'olwekyo tubadde tusaanidde okwebaza. Namanya era nasinkana Oweekitiibwa Mpuuga nga kiro tezinnawera. Ennaku zaali 27 gwali gwa mwenda 1997. Obudde bwali buzibiridde. Abavubuka abankobazambogo balina enkola ey'okwaniriza bannaabwe ababa bayingidde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere. Bwe bebaaniriza mwe mwalinze. Oluvannyuma nasuumusibwa okubeera ssentebe wa Nkobazambogo mu Yunivasite y'e Makerere, Oweekitiibwa Mpuuga olwa Buganda. Nga tannaba kufuulibwa minisita wa Kabaka ow'ensonga z'abavubuka, mu kiseera ekyo temwali mu kwesanyusaamu na kwewummuza. Oweekitiibwa ndowooza kaakati Ssaalongo Sserwanga minisitule yagenda ogifunanga nsava erimu okwewummuza n'okwesanyusa. Mpuuga n'akulembera naye n'akuŋŋaanya
abavubuka ba Buganda bangi okuva mu misoso gya Buganda ne Uganda era abalenzi be yalera abamu kati ba minisita ba Kabaka abamu ba memba ba lukiiko abalala ba memba ba parliament olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano. Njagala mu kiseera kino ng'omubaka ate era omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi. Nze tebakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba bakigambye bansinga bumpi simanyi. Bwe kibanga kituufu kya bukuusa era kya bwewussa omuntu okugamba titojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa titebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kiba nga kibaddeyo nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi. Neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'ogisigaza kubanga nsaanidde.